Buterevu. Tugenda kweyongera mu byokuyiga byaffe ebya introduction ku computer oba bite ICT fundamentals. Mu kyokuyiga kyaffe ekya leero tugenda mangu nnyo ddala okwetegereza, tugenda kufokasinga nnyo wano ku kwetegereza ku parts of a computer oba ku biki ebikola computer. Era awatali kulya biseera katutandikirewo. Computer ekolebwa ebintu bisatu. Ekisooka kye tuyita hardware, ekyokubiri kye tuyita software, n'ekitundu ekyokusatu kye tuyita user oba omukozesa wa computer eyo. So hardware kye kiki? Hardware bye bino ebitundu bya computer ebikwatwako n'engalo, obiraba obikozesa ate obikwatako, ekyo kye tuyita hardware. Software bye bino bye tukozesa ku computer naye nga tetusobola bikwatako, so ekyo kye tuyita software. User ye gwe omukozesa wa computer. Omukozesa wa computer bamugatta ku computer kubanga ali kitundu ku computer. Jjukira twagambye nti nno computer is an artificial electronic device, artificial intelligence device. Nti yes, newankubadde computer ngezi nnyo naye tusobola kwerowooleza nga tewaliwo mukozesa. Yensonga lwaki user omukozesa wa computer no tumugattako. Briefly kambimenye mpola mpola. Hardware nga bwe ngambye nti zino the physical tangible parts of the computer that can be seen, used and touched. Muno mulimu akina keyboard, akina mouse, system unit, hard disks, byonna monitors bingi ebyo bigwa mu computer hardwares. Newankubadde maaso mu lesson egenda okudda tugenda ate ne hardware nazo okuzaawula yawulamu kubanga waliwo hardware zituyita input ne output hardware. Zino zituyamba, input ze hardware za computer zituyamba okubaako bye tuyingiza mu computer oba okitegeera, ate output ze hardware za computer zituyamba okufulumya ebyo bye twetaaga. Kubanga bwe mmanza nnyo oluyimba nga nduplayingira ku computer nduwuliriza muki kati awo ng'olowooza nti neetaaga hardware gye bayita emizindaalo. Okitegeera ekyo? Katusooke tugendeko mu maaso katono. So ne tubaayo ne software. Software zino ze tukinyonyolenga the virtual part of the computer system. Nti software kye kitundutundu ekyo ku computer kye tukozesa, tukiraba tukikozesa naye tusobola kikwatamu. Mwera mu maaso awo tugenda kumenya ebika bino ebya software. Oba ntegeerekese butereevu. Ne kisembayo user, igwe omuntu akozesa computer. Omuntu akozesa computer oli kitundu ku computer eno. Byogo oyingizaamu ebintu gwe gw'ogiyambako okumanipulating oba okukyusakyusa mu byoyingiza, era gw'omanyi kiki kyoyagala computer ekyo efulume. So ebyo bye bitundu byaffe ebisatu ebikola computer namba. Tulina hardware, tulina software, ate ne tubeera ne tubeera ne user oba gwe omuntu akozesa computer. Kale no tusisinkana ate mu byokuyiga ebiddako nga ebintu bino tubimenyaamenya mu bujjuvu. Waayo ebiseera oyige oleme kubwako nakapaati k'otategedde kubanga gye tukoma okweyongera gye bikoma okulabika nga ebyongera okuzibuwala, naye ate si bwe kiri. Bw'obanga obadde ogoberera mpola mpola ojja kuba nga onyumirwa ate ng'oyongera kuyiga buli kaseera. Olw'ensonga gye tweyongera mu maaso saagala obuuze kibuuzo ng'ate kirimu ebyo bye tuzze tuyiga emabega, kubanga bwe nabadde nnyanjula oba bwe nali nnyanjula lessons zino nannyonnyola nti abantu babuuza ebibuuzo ebikwata ku computer ng'ekyamazima bye bintu ebisookerwako omuntu bye yandibadde amanyi
ku kompyuta naye olw'ensonga nti teyafuna mukisa oba teyawaayo biseera kubiyiga ne yeesiŋŋaana nga takitegeera bulungi tategeera kiki kitegeeza. Kale nno tusinkana ate mu by'okuyiga ebiddako ebya introduction to computer oba ennyanjula y'engeri gy'okozesaamu kompyuta, ebitundu bya kompyuta byonna tugenda kuba tubiyiga mu by'okuyiga byaffe.